Oweekitiibwa President yaggala amasomero olw'obulwadde bwa COVID-19. Omusirikale bwakusanga n'abaana bo babiri basatu awaka b'osomesa ng'akugamba nti ojemedde ebiragiro bya President. Kitegeeza omusirikale aliko ekizibu. Omusirikale aliko ki? Kubanga Oweekitiibwa His Excellency the President gwenkolerako mu kitundu ky'Emukono yatuuka ne ku extent eyagala okugula TV ne radios tuziteeke mu communities tukwate abaana mu bitundu babeereko ng'omusomesa akola ki? Kitegeeza nti abaana abo baali bagenda ku assembly nga abaweere 15 kwameka kwabiri. Kakati omuzadde bw'abanga asobodde okukwatagana n'omusomesa in a private way n'atwala abaana mu maka g'omusomesa oba omusomesa n'ajja mu maka g'omuzadde ne basoma mu kisiikirize ky'omuyembe, siraba ate poliisi wejja n'etandika okugaa nti ojemedde ebiragiro bya His Excellency the President. Obuzibu bwe tulina buli bumu nti at times President ayogera ng'abantu abamu balina bye bakozesezza. Ekyokubiri, abamu baagala okukozesa obuyinza in an excessive way okulowooza nti bo bakola nnyo okusinga ate His Excellency the President. Naye kakati for example nze ndi mukyala musomesa by profession naye ate ndi RDC. Naye nina awaka wange n'omuyembe, nina abaana 7. Bwe mbatuuza mu muyembe ne mbasomesa, poliisi esobola okujja n'enkwata nti nsomesa abaana bange nnyomedde ebiragiro bya President. Government egaba study materials era zifuluma. Study materials ezo tetusuubira muzadde kuba nti azitegeera nnyo okusinga omusomesa. Era twadvisinga ne mu bukedi gye mbadde nga nkola 2020 nga twadvisinga abasomesa baffe aba government because bo basasulwa tebayimirirangako nga tubaadvisinga batambule bagende bayamba abaana bano naddala abakola PLE that year n'abakola senior 4 ne senior 6 bagende babayambe babatuuze wamu babayitiremu mu study materials ezo kubanga tetusuubira muzadde kuba nti ategeera ebintu ebyo okuleka nga omuzadde oyo muki musomesa by profession. Therefore owa poliisi yenna akukwatako enamba ya RDC ya buli muntu yenna agikola ki 0758 naye senga obasomesereza mu makaago ng'abaana tebasukka baana 10 oba baana 5 sirabawo wa poliisi webukola ki we bumukwatirako. That is the way to go. Era abasomesa bwe batubwa survivings teza mu staff quarters nga mu abasomeseza kakati omusomesa awe wakaawe kubanga mu staff quarter omwo era naye wasula. Kakati ate tumusuubire kubasomesereza mu katale alina kusomesereza wakaawe staff quarter eyo kasita ojja kusomero ne bagikukwasa. That is your home. Ebintu ebimu tubeere flexible tuleme kukaluubiriza nnyo bantu mbeera. Kubanga kati bwe tuba twatadde ekkanisa ne tugaa nti abantu 200 basabe naye nga be social distancing kati ate abantu ababiri abasoma mu muyembe awaka baba bakoze musango ki? Teguliiwo. Tuleme kwekubagiza, tuleme kunakuwala. COVID teyazze mu Uganda mwokka, mu nsi yonna yahitinze. Naye okozesezza otyo omukisa gwa COVID guno okubeerako kyogendako. Abantu bangi balina abaana mu maka beetaaga basomesa babasomesa. Naye osobola okweyisa ng'omusomesa practically n'ogenda mu maka g'omuntu n'otakwana baana be n'osomesa basomese. Kubanga n'obwo obuzibu bukola ki? Osobola okuba omusomesa omukyala n'ojja mu maka gange n'otatwala mwami wange kubanga kikola emirundi 2. Ntegeerekesi osobola okukola n'ogenda n'okucreatinga Zoom platform yo as a teacher n'obeera n'abaana bo 6 mu maka 6 nga gwo basomesa. You create that meeting. Mu COVID ono w'emyaka 2 oba wali tolina computer skill ogifunye kubanga tutudde emyaka 2 naye amaduuka ga computer si maggale n'agasomesa si maggale. Abantu abatunga ebyalaani omusomesa skill eyo ogifunye oba oli mu kwekubagiza.
tweyisenga abasomesa tuleke kuleka basajja tusamba migere nga balaba bawasa omugugu nali nkuwasiza nga manyi okola kati omulimu gwaggwawo tolina mugaso gye nditambula ogende no osobola okubako kye weeyongeddeko mu myaka emeka 2 gino n'olwekyo neebaza Katonda kuba nfunye omukisa okwogerako nammwe